Inside Story Uganda. Real source of political updates. Babikirako wiki ewedde naye namaze okukakasibwa naye omulambo gwetu gutuuka kuno ku Lwokubiri oyo muwala wange, muwala wa mukulu waffe awaka Joyce Nakandise Makula Kawempe, ab'e Kawempe Frida n'abatanzi mumumanyi yatugenzeeko abadde London ekiseera kye kiwanvu, naye ku Lwokubiri tumukomyawo tutuuke tujja kubeerako ku Lwokusatu okusaba we bubajjwe Kawempe, tujja mutwala gye twatwala taata we Kanyike wano ku lw'e Masaka. Tugaguzi mu bungi Tweyanziza nnyo. Kagendeko ewa Moses Matovu. Soli papa. Omanyi bwe twogera ku Moses Matovu erinnya yali wamba omuntu omu Afrigo gy'olowolezaamu. Naye kati ate tulinayo Moses Matovu atali oli papa wa Afrigo. Buuza ku bantu. Yono ono mbadde simwanjudde ava mu kibiina ekiyitibwa People's Front for Freedom. Dr. Martin Kiza Semambo. PFF. Era nga nze MP wa Mityana Municipality addako 2026. Otegedde. Moses Matovu yava mu NEED, National Economic Empowerment Dialogue. National Economic Empowerment Dialogue. NEED. Buuza ku bantu. Sebo neyanziza guno mulundi wange bagwa program eno zasijjanga. Ya eno mwembite mujjangako. Era nesimye okuba nti omukisa gumpeereddwa, njagala okwebaza kone management okuba nti ntudde wano. Ate nno naawe okuba butereevu naawe ndoza nasemba okuba mu interaction naawe. Nali nze ku CBS kola interview. Olwo nga njagala okusoma amawulire ku CBS. Biseera byange biri. Biseera biri. Era kye kiseera ekyo twakola abantu twalinga 50 ba 10. Naye bwe mwagenda okusunsula nali wa kusatu balunabba n'atusinga. Azanya ebintu bingi bye tutazanya. Nemba wa kusatu kati ekikulu group eno twagalako omu. Ngamba kale. Era kasita nkoze. So kati olwaleero gwakubiri nga tuli mu interaction. Amanya Salongo Matovu Moses ndi mwogezi wa National Economic Empowerment Dialogue NEED tubasubiza program ennungi. Tweyanziza. Oli ne bwe simwanjula naye mu training ya media buli lwobeera n'abagenyi kubaako ate omulabi omupya yewammwe owedda Kennedy Mutenyu nga yakulira akakiiko k'ebyokulonda mu DP. Sebo buuza ku bantu. Sebo nsanyusa engeri gye musetinze bannamityana debate. Naffe abaasomera embala SS naffe gye tuli lwakuba sirina bwe mbaleeta wano naye ekirungi ekiriwo nti mwenanga bwe muli bonsatule ensibuko yammwe eri Mbale Bugisu naye lwakuba tetujja kubasala mbalu ebyo mubireke. Kale gwe njagala kwebaza management ya BBS. TV eno tugitwala nga mbadde nkunyumiza Honorable Kaddo Mukasa nti nze omu ku baali abagenyi abayite BBS eno bwe yali eggulawo. Ate engeri gyembeera okumpi kuliko programu ezinsanyusa n'endala n'ebintu ebirala. Era njagala n'okulamusa sisobola butalamusa ku bantu baffe naddala ab'ekibiina ekikyasinga obuwangazi mu Africa nga kyakubiri DP. Nga kyasinga obuwangazi mu Africa si bukulu buwangazi kuba DP kati eri mu mwaka gwa 71 ate ANC etukulembedde ya myaka 10-13 yo yatandikawo mu January. DP eyokubiri mu Africa. Mu Uganda feba first born ngana wano bwendi tibato bange bano bonna nze first born. So naye njagala kutegeeza nti doctor teyeyanjudde bubi naye okujjako engeri medical doctor engeri gyali musawo tosobola genda n'omugamba mu kliniki ye nti ndwadde malaria asooka kujjako omusaayi. Kati Emityana municipality eyo eriyo munnamateeka gwe bayita Azizi Lutaaya owa DP bw'oteegendereza okedde okubeera aspirant atayitamu naye okweyagaliza yeeyagaliza naye lwakuba akoze statement nti addako ng'alinga agamba nti bw'ataba Katonda ate musawo muganda nti yalagudde n'alaba yaddako naye alinda akalulu kali
n'abalala bonna ewaffe Mbale sobola kwogera butajyogerako. Tulinayo omukyala Namono Peace agenda kuuma ni MP Mbale City. Tulinayo Jinja, tulina abantu bangi nnyo nja kuboogerako wano era engeri gye tuli mu topic ya kalulu. N'awalala wonna tulina owekitiibwa owammwe owa wano Christine Mugerwa Kasule agenda Buyikwe South. Tulina abantu bangi, tulina Kyotera district. Tulinayo omanyi buli awaavudde omuntu tubanga abalina abantu katebe. Kati womani MP Kyotera tulinayo Lilian Mbabazi ndowooza ne mukyala Balojja. Ate nawana awaavudde Mpalanyi twafuniddewo omukyala bamuyita Kalisa Viola n'abalala. So ffe tulowooza nti ebibiina by'obufuzi byonna ne bwe tunaaba tubyogerako biba n'enzigi bbiri. Oli bw'ava mu kino n'agenda mu kiri si musango. Omulala ayingirawo. Yenkola y'ebibiina by'obufuzi gye ndowooza nti mu Uganda tennatuuka kubeerawo. Ibyo ebibiina weebiri naye enkola yaabyo n'ababikkiririzaamu be bataliiwo. Mwenebeyanziza tukyabuzaayo omugenyi omu naye oyo ye baamumanyiira gwenteroga nti saasoma naye kyamukubye embooko nkimanyi. Bamuyita Fred Bamwine commissioner. Entebe eri ekyasigaddewo ye nannyiniyo neffe katugende wana atusanga kanga sinagenda mu byammwe mwenna mugenda mu bululu naye era nakino kiri mu bululu. Njagala mbasaba we tuba tutandikira ku presidential ntunuulidde mumpa okulowooza kwammwe ku lwakiri bwe kityo we tujjidde olwaleero abaakapiikingayo empapula okulaga interest nti baagala okwesimba ku bwa president bagenda mu 15. Nyinza n'okuba wenjogerera nga 15 kati kimaze okukoona. Gulo bagambye 16. Batuuse 16? Kati nasembye okuwulira nga babulako katono okuwera 15. Jesse kantandike naawe siniya Kennedy. Olowooza ki ekireese kino kubanga okuva edda nedda ekifo kino kyekibadde mu nsonyiwe ebigambo ebimu noonya ebyokukozesa ne bimbula kanga kyekibadde kitazanyirwamu. Naye kati kyendaba okugamba nti waliyo abanoonya empapula mu Electoral Commission bawera 16 baagala ekifo kimu ku bwa president wa Uganda, the highest office in the country. Ninti abantu 16 be bakajjayo empapula. Ng'ogyeko n'ekikumu ne mujja kunsonyiwa abamu olwaleero bajjaga oba nvumi oba njereze ne quality y'abantu oba nkigambe nti abinkaluubirira saagala kubanga atyobola oba vvoola naye bigambo bimbula byenkozesa. Quality y'abantu ngambe nti oba embeera z'abantu kika ky'abantu abanonyeyo empapula okwagala okubeera abapresidenti ba Uganda weewaawo tebannaba kuba tujja kukakasa nga bazikomezaawo naye the mere fact nti bagenze ne bajjayo empapula to express interest nti nabo baagala okufuga ku Uganda. First of all 16 naye nennekya oba kambuyita obuzito bwabwe caliber of people abanonyeyo empapula. Kiki ekireesewo ekyo okuzannyira ku ofiisi eyo? Endowooza eno gye ŋŋenda okuwa yange si ya kibiina kya DP naye engeri gye mbaddewo okumala ebbanga waliwo ebintu ebize bibaawo. Njagala mujjukire nti DP yatandikawo kampeyini oluvannyuma yafuuka togikwatako naye nga DP yagitandikanga kogikwatako. Kogikwatako onootulaba. Kaakati mu kugenda nga beegatta abalala neefuuka togikwatako. Kaakati yali ekwata ku kukyusa constitution eya Uganda. Ndowooza kati abantu kabategeere nti abo abaakiwakanya baalina ensonga nkulu. Constitution yaffe egamba mu Luzungu ojja kuyambako ovunule nti ekifo kya president is fountain of honor. Kyekisinga ekitiibwa mu ggwanga. Kaakati nakugambye tulina ebibiina by'obufuzi tetulina nkola ya bibiina bya bufuzi. Tulina ki? Tulina ebibiina by'obufuzi PFF, NIDI, DP n'ebirala. Naye abantu abakkiririza mu nkola y'ebibiina by'obufuzi ebingi be tutalina. Emirundi mingi nzize ŋŋamba wano nti
you cannot have democracy without Democrats. Kaakati bagenda ne balimba ensi eno ne bagamba nti baagala kuteekawo ddembe buli muntu asobole naye okukyusa okugyamu age limit mu constitution kyali kiganyula muntu ogwo tewaali mulala omulala oba oli awo gw'oyinza okulowooza endowooza yange baali batagetinga Milton Obote. Yes, kubanga bw'oteekawo bano abateekawo emyaka okusawo age limit manya ndi kukugjawo tuli kukugjawo okugjawo age limit kyali kiyamba muntu ogwo kubanga omwaka ogwo omuntu omwoyo yekka ye yali asemberedde emyaka gye yatugamba 75 yekka gwe kyali kiyamba. Kiringa olwaleero tuyinza okuba tukiyiseeko electoral commission eyabyabakama yakyusizaamu mu program naye nkaluubirirwa okulaba nti bannange mwenna tujja kukiriziganya nti okulonda kwa ba MOP kwe kutera okusooka okwaba local government ne kuddako si bwe kiri naye kati enkyusa gye baakozeemu kati okunominatinga ba MOP bakwongeddeyo mwezi mulamba paka mu October. Fe abadp ne bwogamba nti enkya lisiti efuluma kubanga twakafuna abantu abasaba 187 basuusizza n'abaali mu 2020. Sijja kujja wano ngambe nti tufune abantu 2,000 ng'abamu bwe baagala okubuzaabuza abantu naye kyentegeeza kyekiriwa tukyalina ebizibu ebya tribunal mu NRM. Emisango gyabadde petition nga 308 tezinnaggwa wakyaliwo okubagata n'okubazza. Kaakati nze njagala bankakase nti enkyuka eyo teyakoleddwa kuyamba bano abakyalina ebizibu ebijjudde ne bagiteeka singa babadde basigaza structure then twandigambye nti local government councillors nabo bandikoleddwako nga ba MOP bawedde kubanga bwe kibadde naye ba MOP baba tuteeri mu October ba councillors local government ne babaleka wano kiganyula NRM yokka ekyalina emisanga 3 n'okuddamu okuzza abantu abamwene bwe baganye kireretinze ku kiri ekyagisawo age limit kuganyula omu nti kaakati waliwo amateeka agakolebwa nga galabika galina be gayamba kubanga bw'obuuza PFF bw'obuuza NEED bw'obuuza DP ne bwe mwandisigadde ku programu enkadde ECEC twandibadde tufiitingamu naye bwe mba mwasazeewo kubanga ensonga gye bagezaako okuwa ndooza mu luzungu gye bayita not convincing mb'omanyi babadde babigasse wamu kati baagadde kati bwe mba mwagadde okubiseparatinga then follow the order ebaddewo nti MOP be basooka then ba local government ne baddako kati nkyayagala okumatizibwa nti ekintu ekyo kirabika kiyamba kibiina kimu ddayo ku presidential the numbers awo mbadde nkubuulira lwaki amateeka mu Uganda gazze gakyuka not ku lw'obulungi bw'eggwanga but okusavinga interest ezimu endowooza yange bw'omala okugamba mu constitution nti president is the fountain of honor oba owekitiibwa ekyawaggulu ekisingayo kiringa okugamba nti mu muzigiti toyingiramu nangato zisigala wali nti oba kino nakiri then bw'olimba abantu n'ogamba twagala n'abavubuka bajje ddala ddala bw'oba oyagaliza Uganda ebirungi kubanga nze siri politician nze soogera bantu bye baagala kuwulira bw'oba oyagaliza Uganda ebirungi oyinza okuŋŋamba nti oleeta omwana ow'emyaka 2 ow'emyaka 19 akulembere eggwanga lino kati ekyo ekyawansi eno kyali kyakubuzaabuza bavubuka naye ng'ekigendererwa kyali kusumulula waggulu wali kati bw'omala okusumulula wali waggulu then abantu nga quality eyo gy'ogamba n'ennamba 160 n'abaliwo bajja kujja you see olina okukikola n'ogamba nti
abantu kilasi eyo tetuganye naye tojja kuŋŋamba emabega kawano twali twogera ku bantu abamu abasala eddiiro n'ava eno nadda eno n'afuuka omukulu toyingira busiraamu nsonyiwaamu laba sooka otunuulire omu ku baagala okulembeza olabye engatto gyalimu oyo naye apiikinga mpapula olabawo fountain of honor waliwo n'omulala ye yazaali mu kinu ng'ali mu gambuts genda maaso engatto ya buy Uganda build Uganda n'oluzungu the official language ekozesebwa abamu babadde balwana nayo kaakati baani abakola ekintu kino amateeka bwe gayita nze nvunaana abasinga majority mu parliament kuba mwe gayita n'olwekyo ovunaana NRM yesinza ababaka obungi maze ebbanga nga ŋŋamba nti NRM ye electoral commission gye yalangirira then NUP nerangirira nti ye leader of opposition abantu abo ababiri be bandi tukulembedde okulaba nti eggwanga lino balitereeza naye wendabira kati gurupu ezebbiri tezisobola kutereeza ggwanga lino kubanga terijagaliza birungi zombi kubanga bwe nzija n'enjogera waakiri okolako kyosobola abakulu bano bonna mubadde mweyanjula oliwo Emityana Muganda naawe oli Muganda ne Matovu Muganda naye nga ewammwe Embaale n'abagambye kaakati ojja kutwesibako nnyo naye kale genda mu maaso ekibiina ekyo kyenjo wano nkubuulidde NRM byekola because be bali mu buyinza kati akulembedde oludda olwandibadde luwabula ebirala byonna bwe byandiganye ku babaka 57 balina ababaka 55 bavaawa wano mu Buganda Katikkiro asiba ayimbe oli nyimba Ssemasonga 5 Namulondo okugikuuma obulungi ensalo za Buganda federo n'ebirala mu myaka 5 kasookedde 2 mubaka ki ava mu kibiina ekikulembedde opposition nga 55 ku bantu 57 bava muno eyali aleeseeko motion ku floor ku nsonga ez'ettaano naye bajja kulinda akalulu katuuse bambala amakanzu bajje wano naye ogenze walala tubadde tutunuulira interests za Uganda neŋŋamba nti Kaddo Mukasa bw'obadde oyanjula tosoose na wa Mityana nvudde kumu ovudde kumu naye kijja kitya nti omanyi mwe mugamba nti enkoko ya mulirwana bwebula olwembwayo lwefulumya omuli obwoyo obufaanana enkoko eyabuze kaakati tokoze bubi naye akuliranye sigwe wamugambye okutuula awo naye oyongeddemu Kamityana SS oyongeddemu kaki oyongeddemu kati kati nawe ojja mu paalamenti nga wajja wano ne weeyama 2 ŋŋenda kulwanirira Buganda Katikkiro n'agamba ensonga 5 Ssemasonga eza Buganda n'omala emyaka 5 nga tojoogerako njawulo ki naawe baba mwine bano abali mu gavumenti okutigomya eggwanga lino ne balyonoona so maliriza ensonga eri emu tetujja kufuna democracy tetujja kufuna bintu birungi nga bademocracy tetubalina bwe bakubagana ne bakubagana emiggo electoral commission neeyongezaayo basooke basootinge so the problem ey'okubeera n'abantu ng'abo boolaze ku TV is amateeka gali ge baakyusa balina kukyusa amateeka ku lw'obulungi bw'eggwanga obwo bwe bulungi bw'eggwanga abambadde Lugabire n'ebirala mukulu bamwine abantu nabategeezezza dda nti nga bulijjo tukusuubira nti naye era baakumanyiira kati babuuzeeko tugende mu maaso jasi babuuzeeko bubuuza okwogera amazima bwe liba fitina kambigumire njagala kutwala omukisa guno okulamusa abatulaba ne batuwuliriza mwenna bali ku TV yaffe eno Telefine Nganzi mikwano gyange nsanze nga nsonga bazitaanya ne Munambaale nga mwali nedda ow'Embaale Munambaale wakitegeeza kirala ow'Embaale naye nga mwali mwebaza kubanga ava mu kibiina
kisobodde kutendeka abakulembeze obulungi nkibubaweereza ensi ne bakulembera bulungi. Okay. Ne mukama wange nga mwali. Okay. Nze saafuna mukisa kuyitirayo. Kitegeeza gwe toli mukulembeze mulungi. Tewayitira mu nze ndi Wambooko ebintu byaba bano sibisobola. Oli mukubi Wambooko? Bano ebyamwe sibisobola. Sebo twegendereze wano. Abannayuganda njagala kubakubiriza nti kino kiseera kya campaign. Zaaba beesimbyewo namu abo banoonyeza obululu naye njagala kubasaba ensonga bbiri. Esooka nga tonaba kugenda kukola noonya kalulu oba kako oba nga banoonyeza omulala laba nti amaka ago galina emmere ey'okulya n'okufiisako n'otunda. Kubanga campaign buze naggwa lubuto abanja. Bungana tojja kumugamba nti sizita emmere teriyo kubanga mbadde mu campaign. Ekyokubiri ndi wa mukisa nti kuva mu ntandikwa naawakanya ebibiina ebyobufuzi bingi wano mu Uganda kubanga twali tutunaba kweteekateeka obulungi kutuuka ku lulengo olwo. Ate Katonda n'anyanukula emyaka 26 kati kuva 2005 ebibiina tebisobodde kukola bulungi. Nawulidde abakimye empopula kati bagenda mu 5 abagala bwa president. 5 tuli mu 16. 16. N'ebibiina nabyo tugenda mu ebyo. Ekyomukisa omulungi n'abalabula nti bino ebimugendamu bino tijina bitutwala kubanga luli twalondanga ku Mutenyo nga tusinziira ku busobozi bwe, nga tusinziira ku bwesigwa bw'alina mu kyalo. Era mu kiseera kya RC wasanganga Mutenyo avuganya ne bamwine ku bwa chairman nti nedda bamwine tumwagala kuwa treasurer oli ntumwagala kuganga abatuuze bo babatunwe babamanya. Soko linde ko kyabuuza ku bantu era. Nagambye kubuuza ku. Andi badi mbuuza nti. So bino ekyomukisa omulungi egimugeji mwagenda kubanga byalenze kisinga kunnuma. Ono mulonzi kabere wa NRM, kabere wa DP, kabere wa NUP, kabere bonna ekyero bali makiri eki nagenda ku ddwaliro ninsanga omusawo n'eddagala naayita mukubo nga likolebwa omwana wange n'agenda kusoma ne batamugoba ekibaita service delivery. Ekyo mu Uganda kiri bulungi. Naye kati olwaleero kati anti kyenkugamba tekiri bulungi. Ati kinaabira kiti kubanga buli omu tunulidde erangi ye. Are you aware you are discrediting your party? Yeri mu buyinza emyaka 4 NRM. Ugamba tewali malwaliro tewali nguudo. Abali mu party eyo n'abawakanya 2.5 nti negitugenda tusiwalungi. Fred bagenda kukugoba. Bandagewa. Si mu Uganda. Ngamba mukomo NRM. NRM bana baliyo. Era jukira mukama wange mu campaign butwakola mu campaign. Yagamba tutugenda bifundi byobufuzi bingi bano katubejjeko. Naye yali akiraba nti kisoboka naye abazungu bana bakulu naddala ono bebakwata ekikwate ky'abazungu nti democracy kitegeeza ebibiina ebyobufuzi bingi, which is not true. Democracy kitegeeza abantu abangi kibeesaliddewo, but it does not mean multipartyism is equal to democracy. Kankomewo nga mmaze abakulu bano webala okubuuza ku bantu bwotyo. Mukulu Moses Matovu ku nsonga y'emu kiki osubira ekireese abantu 160 ku ofiisi esinga okuweebwa ekitiibwa naye nga abazze mu nsonyiwe nabage nja kubeetondera nnyo mu nsonyiwe ng'abazze mulimu bangi abatajja mu kiri kye tugambye ofiisi eweebwa ekitiibwa. Kati for instance oli azze ng'ali ku bugatto buno bwakulanga Lugabire ayagala kubeera president, oli n'apiikinga ye empapula ali mu gambuuts alina mu kinu kati abasinga obungi bwayagala kubeera president. Ki ekifudde ofiisi eyo kugizannyiramu kugisaagiramu? Sebo neyanziza okusookera ddala okulwawo kwa Mwami Museveni mu buyinza kutabangudde buli kintu. Abantu batuuka okukkiriza kati owulira debate bangi balinganga abakkiriza edda nti bwaba Museveni ku bawuti kwali yawangudde dda. Era
ekyo kinnyonnyola ensonga lwaki emirundi mingi n'abalonzi bagamba isegamba tulina milioni 18 ne balonda 8 kitundu. Tetutera kufaayo nnyo bali abatazze 8 lwaki tebajja naye balabanga ebitalina makulu kwaliera ku ballot esijage mugende mulonde njagala nonde MP lusi ne MP natakola ki kyovola bantu nokonda kubaamu jja kusanga MP yawangu the opposition ate bino bya Museveni nga kali awo katogo okulwawo okwe kujunguludde buli kintu yo kwenywereza mbuyinza yasooka n'amanya ebino okukola ebyobufuzi ekisooka nawe wagamba ebigambo bikubula bwe nkozesa ebyange manya naye bijja kuba byembuzi weetonda bw'olaba kizitoye ekisooka kabuguyaza abantu obaka abantu kakuliyetinga society y'abantu kigambo kizo abatategeera bulungi bigenda mu maaso abali ignorant simayi mu Luganda wenyiza kiteekawo kati omuntu ono atategeera bigenda mu maaso n'ekifo kiwa president tekirabamu nga nsonga 1 tugambye nti Museveni okuwa ku ballot era yajja okuyitamu kati kitegeeza ne bano bwe tugamba nga lwe tuba tugamba nti bakadde baffe simwogere mukama mumbuze emirembe bali ku ballot Besigye ti awo nabala kuyisa budde lwaki nange siyingirawo nkole profile nange nagenda olaba n'oguwedde ne Katumba oyo yaliyo kugamba tekiri mu nsonga naye nga kivudde ku nsonga emu ye waali ayina akolaga okujja kwe ayina kuwangula okuwangula okwo tekitegeeza nti akoze ebyetaagisa omuntu okuwangula era awangudde mu butuufu kubanga tuli tulaba biggwera mu kooti ne kugwa Besigye basabaga nti naye babbye ne fujjo erabaddemu naye kale tebikyusa akalulu naye nga badi meetings babbye fujjo lyabaddemu n'ebirala kakati ekyo kyokka naye ate njagala tukyetegereze mayinze ndi critic wa UPE na USE ensonga ezo bbiri UPE na USE sizikiririza bulungi lwa nsonga omulamwa gwazo mulungi nze ndi musomesa so mbimanyi byenjogerako omulamwa mulungi ogwateekesawo UPE na USE naye enkola gye bamukolamu gye bateekesa mu nkola programs ezo zireetera abayizi oba abaana abafulumye okubanga bakibogwe bali bempisa ababugu nti era bwe muvaayo ogenda kwesanga kati era bebe mupye tugenda okufuna bagraduates ba UPE na USE because bakukusaba senior 6 kati ate ne wabeerewo etteeka omwana talina kusigalamu ayina kuyita ayisa ati ekikulu akoze eki duli twabanga ne society nga n'amasomero abaana abasomedde mu masomero ga gavumenti aba cream era ffe twasomeranga tujerega abasomedde mu private asomerawa muli akaddu mukasya abo kisooka tubalabanga abaavu tubalabanga obwongo tebatola bulungi aba gavumenti nga bakabi olwaleero aba gavumenti naye yavuwala n'abaana yabateeka mu UPE kubanga tumanyi ebiri ekuba kusuulayo busuuzi tebasoma now kati okuliyetize society yabali bempisa ababugu kati olwera ajja mu kifo ky'obwa president tamanyi byetaagisa ki n'obuvunanyizibwa ku kifo ekyo tabutegeera wabula kyamanyi kimu ojjayo empapula osobola okunoonya emikono gyo n'ogifuna oba togifuna abo ojja kwesanga bayinga 10 bokka bajja okusobola okunoonya emikono bagifune bagikomyewo kubanga birimu ne ssente bwobola byabo n'enfuna n'ebirala era kiri kyoyogeddeko era beebo loza lulimi olutuufu eyinza okukozesa abo abazze era beebo kiki baakola Mwai Museveni yakola mu luzungu kyempita vulgarization of politics naye tujjukira nti politics yavaamu kye tuyita leadership oba obukulembeze obukusalirawo ebyenfuna ebyobulamu ebyenjigiriza n'ebintu ebira mu bulamu bwo biva ku bakulembeze b'olonzi kati bwamala okkityoboola ne mutandika okulonda abasinga okuzina amazina ku kyalo abasinga okuziika abasinga okukuba ludda mbutuba naye ne muluddu tuba naye tumuweerezeeyokko ndaba neegundi bw'atyo kati ajjeewo kye tuba tunoonya empeke mu bukulembeze ne kifuuka ndaba era bagenda kubasasula misa ate banaakolaki era ndaba neegundi era bwe yagendera kyali kyekyo that is vulgarization of politics naye nga ate yaleeta abakulembeze kati tosuubira kufuna abantu balungi naye bwe nkigenda diipa ebyo bisinga nnyo wano ewaffe e Buganda
bw'okyetegereza tunuulira abajja empapula n'enfaanana yaabwe ndowooza katugende ku lulimi lwe boogera lwokazi sigenda kufaayo oba munyankole oba muki naye tuna olulimi lwe boogera nze by virtue of that mbalabye nga baana bawano bavudde Kawempe bavuddewa era obalaba nga beebo kati wanaajunguludde ekyobukulembeze mu Buganda eze product zakola ki zakuleetera ewandivuddeyo abasajja abagumivu bakaddu mu Kasage nti ne obwa president mbusobola abo babayisaamu eggaali n'obateekawa wali kati abavuddeyo olulimi olutuufu njagamba era beebo era bwe bati bafaanana naye tetwerabira kasita omanya nti Buganda ogijja ebyobukulembeze ekisooka ebisigadde ebitundu abina mu control naye njagala kusembyayo kino ku nsonga y'emu njatujjukire abatulaba nti waliwo kibayita protestive vote protestive vote mu nnyinnyonnyola entuufu etali abannaffe gye bakiwa kuba kwekalakaasa n'olonda omuntu atandirondeddwa atasaanye mu ngeri ya aidha tukifiirwe oba katubalageko nti Matovu tasaanidde naye kizzo njaga tumulageko olwayiro manyi kizza tulugunyiza nnyo katukawe Matovu kakati mu protestive vote bagenda kuleeta wa Butusi era bajja ku making sure nti n'emikono agifuna ne ssente z'okwewandisa azifune kati osanga aba Butusi abo ne Lugabire nga bali nga 8 kati abaali badde ab'obuvunaanyizibwa mwali sibiddeko olukoba debate edde ku bano luli yali yashiftinga mu ngeri y'emu obenda ngeri Katumba we nga ki debate kibaawo omuntu yali ulize ebintu eby'ensonga mwami Kyagulanyi byakugamba oba omuntu omulala debate mujimala muli ku Katumba oye oba wa Butusi oba waki wa Lugabire now batudde mu narrative y'abannaffe ya protest vote kati ekyo kyo kikutegeeza ki bakugobye mu kalulu ak'obuvunaanyizibwa era omuluuza jagamba ne kakati mwabo mpani sijagenda kulonda berabi kati abo baleese ono sorry Moses twandirowoozezza ku ekyogaye nti abo bwe batyo twandibalabye ku bwa kansala nti bangi nnyo abayise mu bwa kansala ku Gombolola ku district naye tunuulira office gye njogerako okugambye okutyoboola ebyobufuzi vulgarization of politics bakuleetera abantu abo bakikutamye kiri kyobadde ogamba nti okwesimba obwesimbi okubeera presidential candidate kyokka ne watoyiseemu kibadde kitiibwa era ng'oyogerwako nti oyo nno yeesimba okuba former presidential candidate kakati ogenda kutuuka nga mwabaddemu eyajjidde Kagaali mwabaddemu wa bodaboda olina abalugabire kati tekikyali nsonga weesimba okuba president so what ebyo tebirina makulu tebirina makulu so nze kugamba bagenda batudde mu narrative eri ya protestive vote bakuleetedde ati mwagala protestive vote kati ogenda kusanga ku kyalo tunaka ku byobwe mupinga tuvudde ku presidential nga bakulondedde omuntu mugambe ti ye yayiseemu banda ene tuwaddenga ne kale mu ludo ne yayiseemu ekyo kye bayita okutyoboola kye bayita obukulembeze. Dr. Martin Kiza Ssemambo ku nsonga y'emu briefly. Natunuulidde ensonga eyo ennaku n'enkwata nabadde mu kitanda kyange amawulire gansanze ngalamiddeko naye bwe natunuulidde ebigenda mu maaso mu ggwanga seewonyeza nnyo wabula ennaku yabadde erina okunkwata. Tuvudde mabega nga tukirambika butereevu nti buli okwata constitution ya Uganda n'ogitogaatoga nga tosoose kulowooza ku Uganda yonna kufuna kifaananyi kyawamu kiba kibi nnyo. Mutenyo akyogeddeko bw'oba okola ekintu kizibu kiba kibi nnyo okikola ng'okikolera Dr. Kiza David Martin Ssemambo. Kiba kirungi okulowooza ne bw'oba oli waka wuwo n'otolowooza nti olwaleero njagala tulye ennyama oba muwogo n'otobooza abaana wadde abakuddiridde. Gavumenti ya mukulu Tumwine egenze mu maaso okukola ebintu nga tebiwuzizza kwabo abavunaanyizibwa mu byobufuzi mu Uganda. Amateeka mangi gayise tujja gatunuulira abatuwuliriza n'abatulaba. Gayise nga tebeebuuzizza ku muntu yenna wabula bagayisa olw'ekigendererwa ekiyisaawo omuntu omu oba ensonga emu. Etteeka erisooka alyogeddeko bakyusa constitution ne bajjawo age limit.
bw'otunulira egirimiti eyo yalina byetuyamba bingi. Ffe ng'abakuzeeko sirowooza nti bwe nali ndowooza ku myaka 18 ku 25 bwe ndowooza kati 45. Nange oluusi neekanga ebintu bye nakola ku myaka 22 nga senga nali ndowooza nga bwe ndowooza kati nga sandikikoze. N'olwekyo egirimiti yali etunuulidde ate abaagikola baalina emyaka egisaanidde okulowooza ng'egya mukulu Tumine nze oba ffe abatudde wano. Kibi nnyo okuddira abantu abaali abangi mu CA ne balowooleza Uganda gwe n'olowooza olw'ekibiina kye ekimu olw'okuyisawo omuntu omu osobola okutuula ku mmenzayo ng'Obote bwe yakola n'okola constitution eyiyo. Dokita omulabi ajja kubuuza nti bwe bajjawo egirimiti nga tetwalabyeyo bakadde bagenze twalabye buto bwokka. Kyembadde ndiko. It was open ended. Baggulawo eno n'eno naye eri waggulu nga tebazze tulaba eno ba myaka gya wansi. Obwana buva ku university bwagala kuba head of state. Mukulu Kaddu bw'otunula ekigenda mu maaso tebannaba kuggalawo. Era kyembadde ŋŋendako nti olwayo tutunuulidde bavubuka be tulabye wano ku TV n'abasajja abakozeemu. Naye essaawa yonna nsuubirayo omukadde w'emyaka 9 oba 10 agenda okujja okwesimba ku pulezidenti nga mukyala oba nga musajja. Ebyo byonna tubikola ki? Tubisuubira. N'olwekyo nja kunenya ekibiina ekiri mu buyinza nti olwaleero kyava ku nkola y'abajjajjaffe ate ne kibeera nga n'okukoppa tekikoppa. Ffe tuba tukulembera ebibiina ebisinga tuteekawo olukiiko olw'enjawulo gye tuyita think tank. Nti abantu bano bwe badda ku mabbali ne balowooza n'ogamba Kaddu Mukasa muyise mpise Tumwine mpise mukulu Kennedy bwe tutuula wano ne tulowooleza ensi yaffe tusobola okuwabula ekyo kimulabanga ekirungi ne tulaba ebibi ebikirimu n'ebirungi ebikirimu and we way out. Abantu bano abazze okwesimbawo tebali ignorant nga mukulu wange Matovu bwagamba. The right word is innocent people. Sure. Yes, these are very, very innocent Ugandans. Tebamanyi kiki kye bakola bwe bagenda mu kifo ng'ekyo okwesimbawo. Naye olowooza tebitambulira wamu someone ali innocent tabeera ignorant at the same time. No. Kakati omuntu ali innocent akola ekintu nga tamanyi kinaakivaamu. Omuntu ali ignorant ne bw'aba amanyi yakikola ekivaamu kikola. Tayinza kubanga amanyi ng'atali ignorant. Ignorance. No, definition is very okay. Tumaleyo nsonga eri. Kakati bwe tutunuulira ekigenda mu maaso mu Uganda nze nja kukiteeka ku kigenda mu maaso mu kibiina ekikulembeze. Ffenna tujja kukkiriza ekiri wano nti NRM yo nga yo tekyayina bantu ab'ensa abagiyingiramu. Kyokka ate n'ab'ensa abagirimu bagobeddwa mu bifo eby'amagezi. Nti omuntu ow'ensa bw'oyingira NRM ng'oswala omuntu ow'ensa kyentegeeza mukulu wange okuva embaale ndowooza ensi ogitegeera. Y'omuntu eyeewa respect, omuntu aswala, omuntu asobola okulowooza positively and negatively. Abantu abo baddukidde ebibiina by'opposition ate abalala ne baviira ddala mu by'obufuzi. Babivuddemu olw'ekifaananyi kye balaba ekigenda mu maaso nti omuntu aludde bukulembeze bwe naagenda banandaba batya. Bwe banantuma okgenda okwogera kino n'akyogera nga bamwine oba n'akyogera nga NRM. Ne bamwine oyinza omutuma olwaliro okgenda okwogera ku NRM n'akyusa enjogera nga kibamutumye bw'akyogera nga bamwine aswala. N'okyo abantu abo abalina ensi ekuswala bavuddemu NRM. Kyova olaba olwaleero ojja kulaba nti abakulembera mu NRM ate President Museveni abalonda mu bibiina by'obufuzi eby'opposition. Talk about it. Exactly. Nti ndaba minister wa justice ye president w'ekibiina kya Kennedy. Exactly. Waliwo minister wa gender ye wa UPC mukyala wa Jim Akena. Exactly. Speaker ne deputy we bombi bava mu FDC and others. N'omwogezi chief whip wa NRM naye yali wa FDC. Yali waki? No, genda maaso. N'olwekyo bw'otunulira abantu kati abakulembera NRM, they are not NRM born. Okay. Era mukulu wa mwinde yeebazizza ddi. Oba omwogezi oba obadde ku gundi.
No. Dombo. Exactly. Dombo. Yali wa FDC. Yali ko mu DP. Maybe. Anyway, was not NRM born. It was NRM, but Puffu. Dombo yaliko mu UPC. Dombo n'agenda mu DP. Kati mu parliament batandika Puffu n'agikulembera gye bayita Parliamentary Advocacy Forum. Eyavaamu reform agenda oluvannyuma. Then bwe bakola reform agenda Dombo n'abavaako kwe kuyingira NRM. Naye originally it wasn't NRM. Anti-original DPT aliyo from 86 to 25. Maliriza ensonga yo. Maliriza ensonga yo. Ekifaananyi kyemmaliriza nti buli omukulembeze lwalwa mu buyinza abantu batrayininze mu nfuga ey'okulwa mu buyinza batuuka ekiseera ne bamulaba nti kyakola kikyamu n'ekyo bangi bamudduseeko bangi tebakkiriza mu byakola naye ng'ate bali naye era balya naye kyova laba olwaleero bweteba DP PFF FDC kati kyalinga ba good leaders abayinimu ensa NRM yandibadde tefuga so ekirese kino olwaleero nti abantu ab'ensa nga nze Dr. Semmambo siyinza kuddukira mu NRM ngende neesimbawo ku tikiti yayo so NRM nemaliriza ng'abantu abagigendamu beba batasobola kutuusa bubaka butuufu eri mu bantu abatasobola kugilowooleza naye tubeera n'abantu abagenda mu think tank that kind of people. Ajja kutunulira akugambe nti Dr. Kituufu waliyo Dr. Kagabo abadde mu Nuufu ye yasaze ddiiro n'addayo mu NRM n'agenda mu NRM kati bwoga nti ab'ensa tebagenda mu NRM kati Dr. Mulamba Dr. Muno Dr. Kagabo yavudde mu Nuupu yagenze mu NRM lwakuba abo bamumye tiketi. Ebya Dr. Kagabo sijja kubyogerako wakubanga alina sitole yeki mpanvu nekiŋŋamba bannayuganda nga maliriza ku nsonga eno nti kyekiseera tulowooleze eggwanga lyaffe ekibiina kya PFF kyazze naye okujja kwa PFF tulowooleza nnyo mu kutambuza omuntu okufuna eddembe lye mu kulonda nga tulonda omuntu omutuufu omuntu oyo n'alangirwa mu butuufu ekibiina kya PFF bw'otunulira enkola yaakyo kiri ku nsonga ya federal Buganda gyeyekola ki gyerwanirira era kyobula bwe twabadde tutongoza abakulembeze mukulu Matovu waliyo twajja abantu ne Karamojja twajjayo abaki abantu mu ggwanga ki lyonna nga tulowooza nti bwe tuleeta abantu abagezi abantu abalimu ensa ne tubakomyawo ne tubabumba tusobola okuddayo okufuna Uganda yaffe ey'enkya gye tukola ki gye tulwanirira ewatali ekyo Uganda tegenda kukyuka bino bye tulaba olwalira abantu azze mu sapatu abantu abazze mu kulowooza bwe batyo bagenda kweyongera mu ki mu bungi omulanga gwenkubira President Museveni ne mukulu bamwine muddeeyo mutandika okulowooleza eggwanga lyaffe mulabe ensobi ze mukoze ne kyezireese tukuume constitution nga bweri tuleke kugikyusakyusa n'ebyo ebyazze ebivuddewo biddewo tusobole okutambuza eggwanga nga tutambuza Uganda nga tetutambuza muntu omu President Museveni. Mukulu bamwine tujja okutunula ensonga y'emu ku bantu bemwayo olaba banno bwe bagambye ekibiina kyo kyekyabikola mwajjawo ekkomo ku myaka kankulekera ekibuuzo tugende mu kuwummula kirowoozeeko mwajjako ekkomo wansi ne waggulu ti naye abasinga bagayo ekyawansi mwali bwekwasa okugamba kuba luli kyali myaka 35 ne mugamba mukuva 18 gwomanyi nti omwana wa 18 ebiseera ebimu abakwekyesi ekyo kimu you are the problem. Ekyokubiri Dr. abadde ayogera wano n'agamba nti ab'ensa tebakyayingira mu NRM. Is it the reason bonna abakadde abaali bawumudde bonna bemwawadde tiketi kuba kati ate okukomawo temukyayinza kufuna misaayi mito n'ekirala ekisembayo tulyoke tugende mu kuwummulako kirowoozeeko. Moses Matovu agambye vulgarization mu bukulembeze kyensonga lwaki wano ekyo agaye kisinze kuba wano mu Buganda kyekyo president anafuya wano mu Buganda kyova olaba wuliriza nze ngamba kyova olaba bwe yagenda okulonda ba presidential advisors bwe ntunula be yalonda ewammwe alonda ba Professor Ezra Suruma Professor Kagonyera baani bwe agenda alonda nze nsaasira Abannayuganda abatutega amaaso abali ku terefayina kubanga ze bwonfuna omukisa kujja wano buli lunaku mba nebuuza kipya ki
abagenda kutuwuliriza kinsobola kubawa kindowooza nti tubadde tebakimanyi kati obulwadde obusinga butulina mu Uganda oli wa PPF PFF People's Front for Freedom. Okay. Oyo yali wa need ne bamugoba. Ono ye mwogezi wa need. Anti Muleka ayogere Kabuleta yamugobye. Muleka ayogere byayagala. Ono mukulu wa DP. Yatege kukulonda mbalala ne bagwanga na Malaka aba DP. Naye kingeza kujjako. Kati mbuuza. Nebuuza muli. Ani weesinga wa Uganda? Ani akiikiridde abana Uganda abasinga obungi? Nze. Gwe kiikiridde? Kati obuzibu buli awo. Naye gwe kati oli omu. Batukuba kalulu wano bano batuwangula. Kubanga nzize kwogerera gavumenti. Nze nange nze kwogerera PFF. Kyansi kituufu. N'okunoonya akalulu kange. Nono wa DP. Kati abana Uganda abasinga obungi ani abakiikirira at every forum. Why am I raising it? Nto musingi gw'ebibiina by'obufuzi ebingi even internally in parties nga tonaba kwerowoozako nga gwe obanga PPF abana Uganda abasinga obungi. So kasita nsooka ninga nti DP DP kibiina kimu kati biweze 50 ate ndowooza nti buli kibiina kirina abakigoberera baba ani asooka kubalowoozaako. And that's why these other countries ezirina ebibiina bingi ebikulakulanya ensi bisooka kulowooza ku ggwanga n'abanansi b'ekitundu ekyo. Then bw'ova ku ekyo n'odda ku kibiina then n'osembeyo nga gwe. Naye kiri mu Uganda osooka n'oyerowoozako n'odda ku kibiina then Uganda n'esembayo. And as long as oyagala omuntu asooke kulowooza ku Uganda nga tanerowoozako. Asooke alowooze ku Uganda nga tanerowoozako. Yes, I can give you an example. Fred, charity begins at home. That's what I'm trying to say. Butwanga twegomba ensi ezikulakulanye. Tanzania first, Kenya first. Then my tribe, myself later. Naye bw'oyekulembeza nga gwe. Then eggwanga ne lisembayo. We shall be nga bw'olaba muntu ng'atambula speed naye nga ku roundabout nga ayetooloolerawo. Lacking time. Omaze okunyonyola topic eyo gye weetandikidde kati komawo ku kyange. Two, abantu abafuna omukisa ne bafuna obuvunaanyizibwa any level mu masinzizo ku byalo ba LCs mu bibiina emmeeme y'omutima gwe erowooza etya ku Uganda eyawamu era ekyo kyekivaamu bino ebitwogerako kati saawa eno. I have had my colleagues here at least 80% of their time it is either NRM or Museveni. Now assuming Museveni taliyo, then they will talk about someone who will be in that office. That's what I'm saying. But tubanga twogera ebibiina ebigenda kuyamba ensi eno gamba nti nze wa PPF ffe enono yaffe eno era PPF wekwata obuyinza tusoma kino Munnayuganda kyasuubira fe abakkiriza mu resistance movement tugamba ntwandyagadde buli Munnayuganda at least yenna beera ayina kantu mu nsawo household income. Twandyagadde buli Munnayuganda yenna atambule ne munne. Fred onzijukiza mukulu wange omugenzi Kasirye Gwanga. Twalinanga program gye twayitanga Mambo Bado. Nga bw'ajja nga muyina bye muteesaako ensonga eri mu ddiiro. Ye mukulu wange nali namukkiriza nga yabaga ebyo ebyammwe si bye bindese nze nina bye nziza okubabuulira.
kati olwaleero kyokola abantu wano kyetwogerako kirala naawe otandise bibyo nkakasa n'abali ku TV beebuuza nti banne kyeboogerako naye kyaliko oba ali ku bibye. Twogera ku Uganda eyawamu n'abakulembeze abazze. Ogwo omutwe olabika oyina media gyokedde byemubaddeko naye wano si kye tuliko. Kubanga kino kyogere ky'obwa president n'abapikins n'abaagala obwa president kiva mu bino. Ntukubanga ffe enkole yaffe gitwabagamba mwagigaana nemugivaako yabana Uganda kutambulira wamu okulonda omuntu kusinzira ku busobozi bwe okulaba nti buli muntu yena ayina akamuntu kale yogera akamu kokka kano ekizibu ekireese bino byonna ekyemwajjako ekkomo ku myaka waggulu nga mugenderera Mr. President eno nekibanga ekyokwekwasa wansi kyekireese omuyoolerero guno gwe twalabye simu ekizibu kyeggwanga kakano. Kati mwami Kaddu nze kankubuulire amaanyi gange ogabeera bakadde bange bunafuna omukisa ne bansomesa ninfuna obuyigirize bwa senior 6 ne banteeka mu nsi kabeere entebe esembayo bunene si abwa president manyi nti obusobozi mbuyina kujja kwekinta kyayina ennaku zino okwesimbawo nga nyina emyaka 18 ekyo kati sikyakiza mabega so nze sikufaayo who has come wanje oba waggulu oba wansi. The question is simple. Ayina obwongo obutambuza Uganda kuva wano kugenda maaso okusinga ekiriwo. I can give an example. Nga tonampa example. Yes. N'abaana bano betwalabye abali ku university abamu first year second year gwe tofaayo. Omwana oyo olaba basobola omukwasa eggwanga. Ne bwe kiba kusasula ne fees bakyamusasulira n'engatto bakyamugulira bakyamubuulira n'ekyokukola awaka naye gwe atofaayo oyo ne bwe bamuwa office. Kati mwami Kaddu ekizibu kyogenze kufuna Moses yagambye vulgarization of offices. Ekigezo kyogenze kufuna kiri kino okulemwa kwawula ideology from biology. Kinyonyola abantu. Biology gy'emyaka 18 kyenda kugenda waggulu. That's biology. Oyo mwana muto. Ideology birowoozo kyono omuntu byayina. Omuntu ayinza kuba nga ayina emyaka 9 naye nga obwongo bwe busaza nga emyaka 5 oba emyaka 2. Omuntu ayinza kuba nga ayina 18 ng'alowooza nga emyaka 7. Example is here. Kampe kyokulabirako General Muntu, he became an army commander at 27 years. Major General, army commander, the longest serving army commander. 29? Even if it is 29, the longest serving army commander in Uganda is General Muntu. His record is there. Boyogera ku UPDF yes, fantastic. The longest serving. He's a major general. He's a major general. Waliwo ne tanka general. Kati chikwe choerabidde. Ntate buyinza obuwera ranks. Nze naawe. Sifa babuyina. Ekitegeeza oli teyamati. Sorry, there is an institution which does that. So what I'm trying to say, ntabanda bonna bakwata ekibuga 86. Bali between 27 to 32. Bebayingira wano. And this is the NRM we are talking about now. Singa twali tugamba obuno buvubuka buno buno atutwarawa tutwande badde wano. But they came young people. By the even nabat finished independence. The late Sir Edward Mutesa, the late Obote, the Chiwanukas, they were all in their other parties. Bari bana bato. So biology ne ideology byanjawulo. Ekikuli kiri nti ono byayogera biri mu mulamu wakyo gutwala wano kuva wano kugenda mu maaso. Omukulu agenzi nayogera ku ensonga ya ensa. You know, the Luganda and the English are very different. Abala bandyogedde ensa naye si wa PFF. Butwanga twogera ku nsa.
kubakulembeza benza actually noyo nga mwali no talina answer. He has been a head of procurement somewhere. As I speak, he's an autogerera. Report ya Auditor General. Nemu kama wari ku interdiction. No are part of the people to be investigated about. Kati utwanga umanyi bwobanga osula mu nyumba y'ebira uli. Tukanyuganga mayinja. Oya hadde head of procurement. Autogerera. Aliyo mukubu banonyerezaako engeri bagulanga ebintu bya government. Utwogerera ono utwogera government ya Uganda Fred, part of government atosimala kwanga obadde mu government ngo yonona ati no abensa watandisidi mukama wange kubanga n'omusala gwa government okyaguhina kati wafuusidde obutabera wansa I mean kati guli wakitalo nyukusi nedda you are part of government tunaba kuva mu government era nebyokola bimanyiddwa n'ebyokoze bimanyiddwa yalekulira n'agenda mu campaign yalekulira ddi ate kanpamba okusanongoose yalekulira ddi no kayeyogere kubanga anti ayogedde ku nsa anti obuuziza ayogedde ku nsa ugambe there is another general's report bw'obuuza ekibuuzo kkiriza bakuwe answer your interest is it kubuuza oba ne answer no ngadi ngezaako kulaga ensi nolindako kakati nsi buli omu ayogera katonda nti mulongo sokonzirizeko kazindalo nikujja ekyokulabirako nti kyono abaidde head of procurement Fred or as we speak Auditor General ne Parliament they are investigating ekyo wakyogedde dda leka akuddemu kati ensi eririddawo leka akuddemu ate are part of government yes but I'm trying to show you akati abagakaba na Uganda Fred beera mwensa Fred beera mwensa beera mwensa Fred blackmail tekola BBS erabirwa abantu bangi nze Dr. Kizza David Martin Ssemanga head of procurement aba yasoma procurement so sina bwe ngenda procurement contracts committee ganze head of procurement contracts committee so that was wayogedde ebibyo leka ayogere ebibye so kati procurement kikolebwa muntu mulala nnyo ekirala Dr. Kizza David Martin Ssemanga electoral commission yetulagira to resign bobogena mu politics na resigninga ne leta yange njiyina nakoma okukola ogusembayo mu February omwaka gukola ki guno gwennyini so toyinza kugamba abantu nti nkyafuna omusaala gwaki gwa government nga na resigninga ne leta njikola ki February kakati olwayo tuli mu kati government efuuse dde etali yansa kakati osobola omwetondera byobadde omugamba kyafuna omusaala gwa government ekirala leka amalize ensonga tuleme kubifula byammwe babiri ndi munnayuganda ayina okukolera bannayuganda so mbadde nzijanjaba bannayuganda mu ddwaliro ekkulu eryamulago naye nga nzine okuzikiriza eyange nali wa DP nenvaayo nenyingira PFF nolwekyo okubanga nkoledde gavumenti ya Uganda okujjanjaba bannayuganda ku ssente z'omuwi w'omusolo omusaala sigujja mu NRM gubadde gwa gavumenti ya Uganda omusolo gwaffe gutokola ki anti kastomara kugamba nti abakozi ba Uganda ba gavumenti ya Uganda batayinansa ate nga wakafu mu gavumenti emyezi 3 nambye okuyingira NRM yawula ebintu bibiri there is NRM there is government of Uganda nange nkugamba kugambye abakozi ba gavumenti ya Uganda actually abakozi ba gavumenti ya NRM kati kyenkugamba tosobola kuwanga ovudde mu gavumenti maybe you got him wrong ensonga lwaki namuwadde example ya Dr. Kagabo ne mugamba yavudde mu NUP neyegatta mu NRM tannayogera ku bakozi ba gavumenti yayogedde twogera ku political parties you are confusing the two simanyi oba mu bugenderevu nze byayogedde bimpandiike agambye nti ekizibu kya gavumenti eno abakozi bayabafinance eyo tugiveeko ensonga munagimalizanga muli mwekka obadde member wa contracts committee egula ebikyamu which is being investigated wakamyazi myezi 3 programu yange ogifudde yakuyomberako nsonga owekitalo Fred Bamwine programu yange togifula yakuyomberako nsonga zo okay kati kankutwala awalala kati ddamu byange akapapula ko kewazze nako byowazokwogera okay kiki ekizibu ekize mu kibiina kya kati kyendeeta ekyo kiveeko no kati oli ku byange kiki ekirese ekizibu kibiina kya NRM
kiki ekirese ekizibu mu kibiina kya NRM okubeera nti ku luno nyinza n'okugamba nti abasinga obungi abagenze mu kamyufu kammwe bonna bali mu tribunal tebakkirizganyiza na byavuddemu nga n'ensonga ze bawa violence eyabadde ejjuddemu okubba obululu ate ku kubba obululu bannayuganda nabagamba dda gwe neesiga mu kubba obululu Fred Bamwine kubanga buli omanyi olwaki tebabuuza lwaki mwogerako bwento Fred Bamwine bwe yali ng'ali mu bwa RDC nga bwe wabaayo by election eggulu bw'aba RDC we Masaka ogenda okulya Fred Bamwine ali ggulu bw'obaayo kati abadde komishona wano nga yatwala ba RDC mu Kampala ogenda okuwulira nti waliyo by election e Bunyoro nti Fred Bamwine ali Bunyoro kati komishona waba RDC e Karamojja lwe waliyo ekisolo ngenda okulaba nalaba ku TV nga Fred Bamwine ali Kisoro era yajjawo ne mubuuza nti gwe oba ogenza okubba ne Bugerere yaliyo kwe kyanakwedde ne eresaawo eno va Tololo kyokka we Karamojja kiki ekireesa emivuyo gino kubanga kati kiringa kiragira ddala nti violence is part of your party mubaddemu bw'omala ekyo kyonna nobulire na kino lwaki mu violence yammwe mu primaries zammwe bonna abatta abantu abaayokya amamotoka abakuba bannaabwe bali ku bitanda teriyo n'omu yali akwatiddwa kuvunaanibwa ekisooka kino abaganda bagaa nti kyali kituuza wanje kyali kituuza tutunaba tunula mu kamera abantu tutunaba temunaba omanyi Uganda eno ezenga ekula kasita abakola ssemateeka ya 95 bakola ebintu bibiri mu good faith bibatamanyi kivaamu ekisooka nibagamba nti ekitongole kyokka kirina obuyinza okukola amateeka agateekesebwa mu nkola mu Uganda enaaba palamenti aganaleeta obutebenkevu emirembe enkulakulana n'obukulembeze obulungi tuzibu palamenti 2 nti wanaabaawo abantu abanaabeera mu kitebe mu gurupu eyo mu palamenti babayita honorary members of parliament bo balowoozanga nti omuntu kugenda kubeeka okufuuka omubaka wa palamenti anajja ku muntu oyo ayavudde mu mululu gw'ensi he will be honorable tebalowoozangako nti omuntu ajja kuva mu university ayingire actually namu ng'akyaliyo ayingire bukalulu bamuwe kalulu ayingire palamenti kitegeeza bw'atuukayo asuuka kwerowoozaako tebalowoozangako nti omuntu ajja kuba nga businessman nagaga ajja kuva mu bizinesi ye ayingire ebyobufuzi wali omuntu ntajja kwogera linnya yagenda ngirumanya abantu baffe abakoze sente zaabwe naye nga teyasoma naleeta omwana we namugja ku university namuteeka mu kalulu natunda ebintu bye byonna nga bizinesi nabala buntinda enyumba 2 obuwumbi bumeka 2 nti bumbuteeka mu kalulu myaka 5 nzijjamu kyo obuwumbi 8 bizinesi ekola nateekayo omwana era omwana yawangula naye namusayiningisa how do you call it standing order nti omusaala gugendenga ku akaunti ya muzeeyi era omubaka wa palamenti yamala emyaka 5 nga talina wadde n'ekikumi naye nga ye mubaka wa palamenti naye nga sponsor ye businessman so kasita twayingidde ekizibu ekyo kati nga palamenti erina obuyinza kyekitongole kyokka ekirina obuyinza okwegerekera ensako nga tuwala kikubye ku mukono kati ebyobukulembeze byafuuka mulimu omulungi tebikyali buweereza kati esaawa eno muntu tajja kutunda nyumba ye electoral commission vengo erina ino ngaomwisale mu maaso obulamu bwe bwona atunda ennyumba ye alina kuwangula waliwo no losing waliwo omulala bumanyi awaba agenze mu North Court yayinanga we either win or they lose waliwo omulala yaritayarenze ku mulimu bamuwa full package nagiyiwamu
ne full package tiyamaze akataka kawaka kabamulekera nako yakatunze nakataikamu kati omuntu w'ekikeekyo simu na byabufuzi businessman death life and death businessman atunudde magoba gwirindeko so ye violence and it is going to be in all the parties buvunaanyizibwa bwaffe nga government gamba nti okay kino kyekiri mu bibiina nti ye as a government you must prepare adequately for adequate security. Oyogede ku security ddamu kiri kati lwaki abakuba bannaabwe amasasi ne babatta ne babamenya ne bookya amamotoka nga mmwe abali mu government ne charge of security tekuli n'omu yali akwatiddwa kuvunaana. Is it okay? Wekiba problem yaffe nga Uganda tunyumirwa nnyo emitwe gy'amawulire ebijambiya. What next? Some people are in cells, I can assure you. Abamu bakwatibwa. Abamu bakwatibwa, abantu bakwatibwa. Jukira omuntu kwakola ekikolobero tasigalawo nti wendu wano abasinga obungi abakozi b'ebikolwa bwamala okukikola. Fred, goli karamoja maybe netolo yogambye abakola ebyo. Why I'm saying this, people are complaining. Katika nkuweyo like one person kubaire ku TV abaddeko nnyo Honorable Sekikubo agamba Lieutenant Ziwa erinnya alyogera nnyo eyakuba omuvubuka gwe yali naye n'amutta era nakati yabadde complaining nga balonda chairman wa NRM mu district y'e Zimbabwe ngeraga nti Lieutenant Ziwa yakuba omwana n'amutta nakati yakulembeddemu okuleeta emivuyo gino ye immunity kijyalina ekuba omuntu sasi mu campaign za NRM ye n'asigala ng'akyali kati nze mwami Honorable Kadru nafuna omukisa nze nasoma kati netonkwatira kabalaza mwami Sekikubo yakolazeko police reference je yaropibwa omusango gwe ne weetuuse